bomanyi bazito okusinga byosomye kyekisooka ekyokubiri mufe nnyo ku bantu abalina obuyinza ne ssente okusinga bwe mufa ku savings zammwe nga mmwe abantu awo tujja kugenda mukko mpolampola ojja kusooba mukko because njagala abantu bange bategere ekintu ekyo bulungi ebiseera bye tumala nga tuwembejja akaunti zaffe za mobile money neza Serudebo Serudebo gijjukidde Centenary Rural Development Bank ebiseera bye tumala nga tukola ki nga tuwembejja akaunti zaffe oba ogiyina mu Equity oba ogiyina mu Centenary oba ogiyina wano ekatwe mu zi microfinance ezijjudde awo ng'ebijanjaalo tukendeezeemukko obudde obwo tubwongere baani mu bwongere abantu abalina obuyinza ne ssente okuinvestinga mu bantu abalina obuyinza ne ssente kyankizo okusinga omutwalo gw'osuula buli lunaku. Chris, ebbanga siddene nnyo okubiriza abantu okusevinga. Eddi sho gijjeeyo wano togamba nga abantu okusevinga nze yagala kumpanda bigambo mukamu nga Keith Kanaabi mutuuka n'okulya n'asaba balance n'amuddusa mu banka okusevinga ke kamu ku bubonero obulaga omuntu nti ate okusevinga kirungi ne kirina percentage ntono wabula okuinvestinga mu bantu ab'enkizo kirungi nnyo kirina percentage nnene compared to saving. Nyina gwe nakigamba nangamba byenjogerako mbyogeza buto sinnakula mbandi awo omanyi Katonda owange seba ayina engeri gy'asasulamu abantu mbandi awo ye taata olumbe nga lumukubye nga saving we tasobola yadde okukavalinga biru y'eddwaliro 2 ne mugamba wangamba saving ye buli kimu futi nga biru y'eddwaliro tulabe bw'onaavaayo yebula tosobola kubanga oli mu ddwaliro notakwata mu nsawo kisoboka Honorable najja we yali ow'Emakindye n'alekawo bubiri Ibrahim Kasozi omulala najja Honorable Derek Nyeko naye najja n'alekawo 3 obeera oliawo Honorable Muhammad Nsereko najja n'alekawo 4 obeera oliawo ogirabodo nsegumire najja Honorable w'Emityana mbeera ndi awo CEO Logical Motivators Chris nampa kacheke nampa kacheke ka Orient Bank ka Sanchat wavayo mu Orient nze nalimbeddeyo dye vaawo naawe vaako wanje kakati olaba sente zo z'oseving mbeera ndi awo nga tone sennabulya aze n'ekutiya y'emicungwa kuba Namamu Lutengo ono ayinza okufubutuka n'afubutuka eri n'akuleetera ekutya y'amayuuni n'oli mulyako ge mulidde balansi ne mumuzzeeka